abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abali ba Dream TV, BTV n'abatuliza ku Impact FM. Twesimye okuba nammwe nate olunaku olwaleero mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Amanya nze Nalumaga Sandra, Akandinda Shanita, nange nakuya Aida Mpalanyi. Tugenda okwogera leero ku nsonga ate esinga ndowooza ku ndala zonna ze tuze nga twogerako kubanga ekwatako gwe omuvubuka alaba Dream TV ne BTV ate natuliza ku Impact Radio era tukiyita the generational issues, ebintu ebikwata oba ebikosa emirembe omulembe gwaffe kabaka gwe yatuwa ogwaffe abavubuka tulina n'emirembe egy'enjawulo okusinziira ku myaka ogwa mulembe ki era nga bwenjinyonnyola ojja kuba gwenno nga weeronda nti ndi nze ngwa wano buli omwagwe wagwa. Tulina omulembe ogusookera ddala okuva ku mwana eyakazaalibwa 1 day paka 18 years. Kati ogwo omulembe omwami Alex Mukulu aguyita omulembe ogw'omuntu. Ate tuddako mu programu zaffe emabega gwe omulembe gwe twayogerako nti abantu babeera ku level yampa. You're ready to receive. Obeera okufuna omulembe ogwo ne tuddako omulembe ogw'emyaka 18 paka ku myaka 35. Ogwo nno gwe mulembe gwe bakubala nti oli kati muvubuka. Omuzungu bayita ba youths. Omulembe ogwo gubeera mulembe gwa kola. Era ye mwami Alex aguyita mulembe gwa ndogoyi. Mulembe gwa ndogoyi kola nnyo kola ng'omuddu olyenga omuki omwami. Mulembe gwa kukola nakwekulaakulanya. Abasinga bwe tugwawo. Awo otuva awo tudda ku mulembe gwa 35 paka myaka 6. Ogwo mulembe muzibuzibu. N'obanga toli muzadde naye ng'oli wakufuuka muzadde mwaka akaseera mw'olina ofuukira omuki omuzadde. Ogwo omulembe gulimu ebintu ebyenjawulo, gulimu okukola, okukulaakulana ate n'okusevinga. Kati ate nno mwami Alex Mukulu yaga nti gwe mulembe gw'embwa. Mulembe gwa mbwa omuntu tekimugana kumugolera gwe okola kyawo. Era kyekireeta omuntu lwaki baguyita omulembe ogw'embwa w'obanga tewakola ku myaka gyo giri 18 paka 35 bw'obanga tewakola ne weekulaakulanya wano tolina ky'ogenda kuseevinga. Negwe sokwendeko ogenda kuba okyakola ng'owa 18 paka 35. Ate nga jjukira okuze. Abantu bangi mu Uganda bafa ku myaka egyo mu myaka gya kufa kubanga baba tebeesevingira baba tebeeterekera baba ku myaka egy'okulaakulana tebyakulaakulana y'ensonga lwaki bafuuka embwa n'ogamba abaana sabbuuni mumulya buli naye ng'amazima ani ayinza okulya ki sabbuuni naye kubanga waliwo embeera nti okyalina okakaaluka n'okufuna ky'olya oba ekikubeezaawo egyo emyaka sijja ogw'omulembe si gwekolera mmere ya leero. Oba olina okuba ng'olya ku bye watereka muguli omulembe ogwolesa emabega obufunza okungula olya ku byo bye wasiga olya ku makungula ago zikuyingiriza. Lwaki nkugamba nti abantu bafa nnyo omwaka kaseera kubanga babeera depressed baba tebeeterekera kimala ate nga responsibility ziba zeeyongedde. Ate omulembe ogusembayo emyaka 6 okudda waggulu. Please bw'obanga olina emyaka 6 n'okudda waggulu oli jjajja mu bitiibwa by'ekitalo. Bw'obanga toli jjajja oli jjajja wa jjajja great grandfather great grandmother. Egyo emyaka bw'obanga teweegendereza oba oddeyo ate eri emabega. Era omwami Alex Mukulu akugambira oba tokyayogera nsasula oba tokyayogera mpola. Emyaka egyo bazzukulu baba bakuleetera abaana bewaweerera baba bakuleetera emiti gye wagunjula gye bagikuleetera era emyaka egyo tuba tukusuubira okubanga wawummula. W'obanga oli public servant ng'olina emyaka gino olimu mu nsobi 6+. Myaka 6 retirement age. Obeera ogenze ku pension wo ng'olyako ebyo bye wakola ki bye watereka. Enno abantu obutategeera nsonga eno kyekisinza okuleeta kye tuyita generational issues. Ebintu ebikosa emirembe. Ebbulwa ly'emirimu. Lwaki waliwo ebbulwa ly'emirimu? Era baani ababulwa emirimu we twogerako wano? Twogera ku myaka 18 paka 30 abali mu myaka gy'endogoyi. Egyo emyaka egy'endogoyi. Awo buli mwana buli muntu obuvubuka buba bukola. Abeera ayina amaanyi ag'ekitalo
naye bafuna obuzibu nti ate kye balina okukola waliwo akikola ki akikola kyokka akikola abaddewo emyaka 3 akiremeddeko kabe bukulembeze kabe public service kabe nayo buli wotambulira sanga oli ku myaka 8 asali mu office mu myaka 8 bakutenda abula jajja tova ku mulembe okolako ki wavako already by age wa shiftinga omulembe akyewulira naye mulimu abantu nga bakyalina amaanyi gaabwe mulimu abali experienced President Museveni yagamba nti ku myaka 6 oba tokyalina kyogamba ggwanga okakasa oba tokyayinza najjikulembera naye ndowooza era gye emyaka 6 gye yayogera gye emyaka gye yali nga tannaba kutandika kuba abantu tiya gaasi ng'obusungu tannafuna bungi naye kati yayingira emyaka egiringa egy'okuboggola gwe lwaki oyisaawo gwe lwaki oliawo gwe lwale lwaki ogikubyawo gwe poliisi erina obusungu abantu balina obusungu ewaka wajjudde obusungu kyeka ne state house busungu buli wamu busungu bwe bukola ki bwe bufugayo naye ekyo kiri natural buli wooteteekateeka kuwummula okomekkereza wali mu byolese obumulira mu busungu kubanga obeera first ate buli wogaana change ebeera erina okukola ki okukyusa waliwo n'ekintu kyenegendereza nti banne obwavu n'obusungu balinga ba Luganda to an extent oli bw'aba talinaamu ssente buli kimu kiba kimunyiiza katogenze noyogera kwegyo emyaka from 35 to 60 awo oba tewakola babamu ku bazadde oba ku baboosi ng'ebintu tebitambula bulungi tebalina bulungi ku kasente buli kimu kiba kimunyiiza musale mu maaso ne bwakuba essimu nga omubuuzaako kiki hello kiki ocha kwegabulisa abalinga ntino oba ogenda musaba sente bakusibye like they're always negative, they're on a negative point of view all the time. That is what weekolerera kubaako na kirungi kyolina bwoba wasiga nsigombi era ebejja kuzza kibi bwoba wasiga kirungi then oba ojja kufuna kirungi because omwana wo bw'akuba mu myaka egyo oba owulira ssanyu okitegeera naye singa akuba nga tewasiga nsigo nnungi era osooka buuza kiki katamba baakusibye tuze ensonga kubanga tasakuba kukubira nti akubuuzaako obubuuza ate egyo emyaka era gy'olaba mu by'obufuzi lwaki abantu bebuuza nti lwaki obwobufuzi mulimu obukuubagano waliwo omulembe ogulemedde waggulu wano kati by all means guzza pressure wansi mukuzza pressure wansi president waba takkiriza kukyuka MP tajja kukkiriza kukyuka MP waba takkiriza kukyuka kansala tajja kukkiriza kukyuka kansala waba takkiriza kukyuka ne ku byalo obukulembeze naye tajja kukyuka kati jjukira eno waliyo pressure ekyajja y'abavubuka abato abaagala ebifo ebyefaananyiriza ebyabaki bye muliko ebyabakitaabwe olwo nno n'otandika okuwulira okweroga n'otandika okuwulira okwekuba n'otandika okuwulira okwetta n'otandika okuwulira okusibwa n'otandika okuwulira obubbi ate byonna bireeta ki bbulwa mirimu bireeta obwavu n'otuuka ne ku level egamba abantu nti buli omu mutandikewo emirimu gyammwe naye n'egyabwe gye batandisa tegisobola getting sustainable kubanga kye batandikawo kyolya oli aba yakatandika bizinesi ng'ate gw'ogamba mpa omusolo ontegeera kati mu mbeera eyo n'abanga n'omuvubuka mwennyini tasobola kukola ki kubaako kye yeekolera kwetekkera mulembe ate gukola ki guddako kati ne kireetera crisis abaana ne batandika okwetuga n'atandika okugamba eddoboozi lyange teriwuliddwa neyetta tukoze tutya okusolvinga generational issues zino eziriwo kati omwami Alex Mukulu kino ekibuuzo nkizizza gy'oli taata Gwe tolina kyoyagala kubaako kyoyogera baako kyoyogera ffe tuwogedde nga toliiwo generation kyeki mu Luganda omulembe oba emirembe si piisi nedda waliwo n'emirembe ekiyinza okutegeeza generation twawule ekintu ekiri ku mulembe n'omulembe generation issue olwaleero abavubuka abasinga bali kubiri ku mulembe so tebali ku mulembe gwabwe abavubuka bali ku mulembe wala tebali ku mulembe gwabwe anti era ebiri ku mulembe omulembe gwabwe gwe guliwa omulembe gumala emyaka emeka aga 5
Miaka 5. Yeah, to be from one generation to another. Kyandibadde 50 years. Of course waliwo abagibalira ku 10. Oyo 10 gye mituufu. Yeah, but that doesn't take a generation. Kubanga omwana bw'aba azaaliddwa leero naweza emyaka 10 mu 2036 toyinza gamba nti alina generation mwali naye ate n'ataano mangi nnyo kuba kati bw'aba azaaliddwa leero myaka 5 mu maaso that's what it takes for a generation to send. Kati generation ekoze eki eyise egenzi it takes that long. So si myaka 10 kakati waliwo ekintu ekiba ku mulembe n'omulembe gwo gwennyini oyinza okisanga nti kakati ffe bwe muyita abakulu ffe tuli ku mulembe ogwammwe so tetuli ku kiri ku mulembe omulembe gwaffe gwammwe mwe abakulu okuva lwe twefuga 62 wayisewo emyaka kati 6 gyokka. Omulembe gwo gwaggwawo that is the one generation we are talking about now. Erigo kitegeeza mugiyiseemu emyaka 10. Yeah, but some of us were not born in 1960 either earlier or later. Olidde ojja kukisanga nti mwe abavubuka mulowooza omulembe gwammwe naye muli kubiri ku mulembe. Kiringa nga bw'onooba n'essimu eyo smartphone nga tomanyi gikozesa naye olw'okuba eri ku mulembe ogirina naye teri ku mulembe gwo. Ebiri ku mulembe si bye biditamini ng'omulembe si bye bisalawo omulembe. Ebiri ku mulembe biba bifad mu luzungu babiyita fads kijja ne kiggwawo. Owulidde ng'ennyimba n'omulembe gujja ne gumala ne gugenda anti naye nkugambye gutwala a lot of years 50. Omulembe ogwaffe oba omulembe oguliwo gwe tulimu kati 2026 yes wazaalibwa ddi tuli mu mulembe gwe gumu gwe. Kale wulira bw'aba agamba myaka 5 kitegeeza gwe gumu tuli ku mulembe gwe gumu gwe olina emyaka emeka? 3 mu jjijo tayagala najjooge owulidde oba 2 mu jjijo okitegeera kakati egyo emyaka 3 gimuwe omwongereyo emirala 10 n'egi aweza amakumi aga generation eyo eba egenze. kale kitegeeza buli muntu ali 50 okudda waggulu ne generation si yiye. Si kyekyo kyeŋŋamba nenze kati bintabudde era birina okutabula kubanga bitabufu. Omulembe kyanjawulo n'ekintu ekiri ku ki ekyo nzikiriza nakyo. Yes nze ate kyenkuwadde olina smartphone naye tosobola gikozesa. Olina ekiri ku mulembe naye omulembe si gugwo ogwa smartphone. Kati nze campaign doze ekyokulabirako nze kyentegera ku bintu ebiri ku mulembe ekiri short lived zennyimba ezimu abayimbi ze bakuba. Oyinza owulira oluyimba buli wabeera nawe ng'omuntu otuuka nti ogenda okulya oluyimba lufuuse ekitundu naye ogenda okulaba omwaka nga teguweze ng'oluyimba luvuddewo ate nga waliwo olulala nga luli luvudde ku mulembe nga waliwo olulala oluzze eki mu mulembe naye gwe gutya gwe gumu naye ng'ennyimba ziringanga 10 mu mulembe gumu. Mulina okwawula omulembe n'ekiri ku mulembe. Bw'okimanyi ekyo omanyi ekyokukola. Owulidde kati ekiri ku mulembe kiki? Ku television, ku radio. Ekiri ku mulembe kukyusa bukulembeze. Ekiri ku mulembe kiki? Kukyusa bukulembeze bwa ggwanga. Nedda. Again. Nedda si kyekyo. Nze ndaba kyekiri ku mulembe. Genda nkugambye ku TV. Ekiri ku mulembe kati comedy. Si bya bufuzi. Ate ebyobufuzi bikyakaza abantu bibakubya bukubya. Owulidde naye kati omuntu okugamba nti nveka ngenda kukyakalamu kiri ku mulembe comedy agenda wa toyinza ga nti ngenda kukyakalamu ngenda mu byabufuzi impossible. So nga ate waliwo ekyali ku mulembe nga ate abantu bagenda nnyo mu theatre kyaliwo ne kiggwa. Omulembe
yenjawulo eri wakati w'ennono. Omulembe guba n'ebintu ebikakasibwa nti okuva mu nkaaga tulina katugambe National Insurance Corporation. Olidde? Kyokka ate wano we bijja ebirala kati mu mulembe guno ekiri ku mulembe abantu ate tebaagala National Insurance Corporation bajja genda wa mu bwana abapya okorayiti kati abakola ki abazimba oba kyekiri ku ki ku mulembe. Right. Naye ng'omulembe gw'okuzimba gwo gwajja kuva mu nkaaga nakati gukyakola ki gukyali tegunnaggwaawo. Omwana omuto kati alina emyaka 35 yeebalira mu mulembe ki guno weebali ogubaawo gwe guba ogugwe. Ffenna bwe tutyo naffe ffenna nange kati oguliwo gwe gwange ya ate gwe kikyomanyi kyesimanyi mbuulirayo nti kino kiki kiki ekinjawula ku ggwe. Omulembe tubalidde mu myaka si mu kumanya. Osooka ogubalira mu myaka kituufu but that is very theoretical. Naye ate omulembe gubeera mu mutwe gwo. Guba mu mutwe gwo. Gubeera mu mutwe gwo gutya mukulu omulembe oyinza okusanga Makerere omusajja yasoma history nga ye talina byamanyi kaakati kyokka history enaamukola ki era ng'obwongo bwe buli luddawa mu history. So oyinza okubeera mu mulembe ng'ate toguliimu. Nalookingira eri ate ne wabaawo abalala ebyondi be tuyita ebyondi nga bo tebali wano bali beyond us nga ye alaba myaka gijja Uganda empya n'ensi yonna ejja nga ye gyali kati bino nga tabiraba. Naye okugendamu eyensi oba okulowooza ku eyensi yali beyond tekijjawo fact nti abilonga mu guno omulembe. Mindset ye eyinza okuba nga teri mu mulembe ogwo era abo babonaabona nnyo babakomerera nga Yesu baamukomereza. Yesu teyali we yajjira si gwe gwali omulembe bali balaba bipya tebaategeera kyaliko. Ye yali abawa ekintu kya mu maaso nnyo bulamu butaggwaawo kubbo nti musajja ono aliko ekiso era kasita weepanga n'otandika okuwa abantu eby'omu maaso ennyo bakutwala mu rehab. Tulina be tulina okutwala mu rehab gaani naye naawe oluusi waliwo ki lw'oyagala okuntwala mu rehab ngali byondi nga ndiki abantu tuli basatu abalowoleza mu byajjo abalowoleza mu byaleero n'abalowoleza mu byenkya. Mukama yakuyamba n'obigatta byonna bisatu n'oba ne Trinity nga oli bisatu mu kimu. Kati batono nnyo abantu abalowooza abalina ebyo ebisatu byonna omulundi ogwo abasinga ayina paasi ne present. Kati gavumenti zaffe zino zonna eziriko ziri mu paasi. Kuwoolera ggwanga kuvuma bano twalwana twagala gwe tojja gwejja biki luli wajja n'otubuza ke kavuyo tukola ki ketulimu. Ate ne wabaawo abo baba batakiraba ekyo nga bali leero n'emabega tebalabayo bali leero ate nga baaliyoko baaliyo naye tabakyalabayo. Bagamba tukola tutya okusavaivinga kakati. Then ne wabaawo abagamba nti bino byonna temuli makulu enkya wajja kuba beta. Kakati omukulembeze gwe mwagala okulonda wa mulembe ki ogujja oguliwo twagala guliwo na gujja kati oguliwo mufu gwafadda mufu tuli mu bimansulo tuli mu kweyambula anti ndowooza bijja lwakubanga n'omukulembeza naye wa mulembe guno anti ye omulembe gwa omulembe gwa Museveni gutoyagala kwogera mannya ako
naye omulembe gwa Museveni mukaddi owulidde ate bw'ogusigalamu oba oyongedde ate obuzibu ku buzibu ng'akwekweyo okwenkuba ate fenna mwe tuli akola atya fenna tulimu ogwo omulembe oyongera buzibu ku buzibu owulidde okitegeera awo sese oyongera buzibu ku buzibu ng'akwekweyo okwenkuba watuuka anti owekwekweya mu bisooto ate olina already problem ate gwe n'ogenda neweemaala ate era so kakati bw'oba n'endowooza enkadde bw'omulembe gw'omukadde ate n'osigalawo oba oyongera buzibu kuki kale kyekizibu ky'eggwanga Uganda mukulu abafuzi baffe abasinga endowooza yaabwe enkadde ebyo beboogera africanism pan-africanism colonialism byonna neo-colonialism bintu bigambo bikadde nnyo olwaleero tuli mu global village tulina internet toyinza gamba nti ate ngenda kugatta pan-african kiki kyogenda okugatta already batugatta dda wetuli ku kitimba yes batugatta dda kubanga kakati ne bwokuba essimu eno buli omu amanya omufuna so we are already together by technology n'olwokuba abafuzi baffe bali backward balina ne capacity egamba nti ebiveeko balowooza tulina kudda mu eri enkumbi eya DP enkumbi ako kabonero bonera kakiikirira obulimi era kabonero kamwe nako mukakyusa ale tuteekeko muteekeko ekiriko kakati lwaki nvako muteekeko tractor terima era ekiikirira kulima anti kakati kiikiriza tractor kubanga omwana omuto ye kyategeera kyalaba owakati oli mu 7 yaga nti mukazi we tafumbisangako nku kakati abaana ngaabo tomubuulira nkumbi tajimanyi tajimanyi amanyi oba tractor oba kiki owulidde abaana abo bwe batyo bangi siba abaana ba Museveni bo zizo ziri bukujja owulidde anti omwana wa Museveni yalaba ente n'agamba mbw ate eyo buffalo yali talabanga ku nte ya brown bwe batyo ŋŋambo z'abantu mwe ba politicians mwe muzituleetere owulidde mbu yalaba ente ya brown ng'amanyidde zino eza black and white ez'abazungu kati bwe yalaba naga buffalo nga nyingi wano nga bakafesi kati abaana bwe batyo bangi nnyo nti bw'omugamba enkumbi takitegeera nga bw'onoolaba omwana nga tamanyi Abamerika bangi nnyo abatamanyi namatante gava mu nte okitegeera omuzungu yansange waka nga ndi ekikajjo kino ekitali kisuse nambuza what's this nemugamba sugar cane nangamba no I know a sugar cane this is not a sugar cane what is it nemuga it is a sugar cane nemususiza nalaba pati gyabadde ayagala okulaba bulijjo gyalaba gye batematema nemutwane ku kikolo nemuga jangola bijje kiva like wow I had never seen a sugar cane before I thought I knew one oli omusajja ffe twamuwa muwogo omusiiki ng'avudde mu Amerika n'abuuza nti mumukola muti ono nga yamanyi muwogo tuteekwa kubanga tumukola bukozi si wakusimba yes n'abuuza mumukola muki ne tumugamba nti tulima mulime so tebamanyi ebintu ebyo n'abaana wano kati abo bazze wano abatalina kye bamanyi olina kubatuukiza ku bibaliko bibali ebiriwo generation yabwe egamba kino kati gwe DP oleeta enkumbi omulembe gwa tractor okitegeera kati owa baasi aleete gundi aleete ebyo nabyo byavaako dda ate baasi etwalawo abantu bali ku drone kati drone zigenda waggu kati gwe oleeta baasi katonda ali mukojjaje n'akabonero ki yamanyi katonda amubikkulire kyanajja nakyo owulidde naye nga kyetwetaaga eyo endowooza empya ate ey'enkya mukulu tukoze tutya okulwanyisa generation tosobola kulwanyisa generation eri ebejja yo eba terina mase tesaasira bo bajja bakula era basindika buli kiri mu maaso oba mukadde sindika naye tekigenda kijja kyatandise dda ate ddi abavubuka bazukuse kati Afirika yonna kati ezukuse gwoba okujjako nga tomanyi ebiro bye tulimu naye Afirika yonna kati
ezukuse ozuka na muggo ku mutwe ozuka na sasi ozuka ebyo byonna wateekwa okubeerawo sacrifices tuteekwa okubaako abajja okukafiiramu mwami mukulu ensi egula mirambo nga temuli gugwo nze wange simanyi oba gunaabeeramu oba teguubeeremu naye okuva edda neddera bwe tutyo bwe tukuze tumanyi oba tetunaafa mukulu omaye ekikuwangaazizza kyeka woolayo bakokingira odduka emisinde ogamba sikamulembe akaki olayo bakokingidde sasi lwaki mbeerawo ndi musiru oli akokinga emundu nze mbeeraawo kwegamba ndi musiru tosobola kufiiramu ombalira mu basiru oli akomulembe gwo nange nyimirira tosobola kufiiririrako mulembe gwo twagenda wano twali tugenze mu lubiri awo nga bamagye bakyali bangi awo twagenda n'omwana bamuyita Ware mu Sudan olwo Amini yali afuga mwetaddeko nze president wa music ekololo twagala bandi abamagye gye tukubire kwa Amini buli barracks yalina bandi eya music tugenda tubano ne bajje batukubire ekololo naye Ware bwe tutuuka ku gate wali n'abuuza band leader ne bamugamba we unataka band leader Kuwari nti yes onamujiwa band leader abamagye ye mujasa atakulembera abajasi 10 fe tuli ku band leader wachi owulidde naye omusajja bwatandika okubuuza wali ebibuuzo ebi wali yagenda okukwata wano nze yali naye nga siri nga nagenze mwami mukulu gwe kati kyobolanga emirembe gyonna ogenda giyingiramu ebyo nze ekintu ekigenda okunzita sikiriiko kati abula n'abakulembeze bw'osobola okubeerawo kati omusota gujje wano otuulaawo ate ng'omusota kitundutundu kunze bayibuli eŋŋamba eti ogwo ngulinnyako bulinnya pa nkale n'ogulinnya nze bwengulaba natemye dda nze nekangamu nembuuka ekiddako okuguyiiza kyekiri okumpi ekintaasa kubanga wengulnambitamu enwanayo fe tulina enwana ziri zangeri ezi esooka kudduka eyokubiri kwaŋŋanga muntu ne mukubaganira ddala kiki ebikonde eyokusatu kujjako oli ebyokulwanyisa bye n'omurehabilitatinga owulidde ndowooza ziri 3 eyokunaani naye nze enwana yange kubanga yesinga amagezi daba ennyonyi zino ezikuba Iraq ezikuba semanyi pale speedi kwe ziba ogimanyi zimigi kati bo balwanyisa kudduka naye gwe tomanyi kaali nga kagenze dda so omugezi aina kudduka olutalo ludduke maanyi omulembe fena bwe tunadduka enkyukakyuka enajja kati gwe beerawo omulembe tunagukyusa ate onoogukyusa otya nga todduse nga todduse kyobala abaana bato bagezi yolukuba ejjinya nga adduka ewaabwe okitegeera tali ku ebyo sipiidi enwana muziyiga ezo tudduka omulembe bw'olaba nga abantu bagenda kunyigiriza dduka ekitegeeza nkolawo okyawo ne passport badduke bave mu lino eggwanga ate okudduka tekitegeeza kuva mu ggwanga okudduka kukibanga kwewogoma mu Luganda tukiyita kabbiro olina akabbiro kekaani akanga enjovu akabbiro kwekwebbira nga waliwo ebizibu nowekweka bwe webbira oleka ebizibu bisobola okuggwa olyoka obbulukuka oveeyo kati okudduka okwo tuba twebbidde bwebbizi nti tujja kumala tukole ki tubumbulukukeyo tuveeyo okitegedde so yawulamu akabbiro n'okudduka kuno mb'ovudde mu nsi ogenzeewa mu Bulaaya oba kukola ki si kye tuliko odduka webbira bwebbizi kati Buganda eri mu kabbiro Buganda yonna eri mu kabbiro tetulina kye tuyinza kukola kiringa banaaba banoonya bammamba oba nti banjovu
nga temulina kye muyinza kukola okujjako okukyusa amanya gammwe ne mudda mu kabbiro ne mwefuula n'amanya ga kabbiro n'ogamba abantu ndize kati neddira Lugavu kyabadde Nalumaga kati nfuse Ssessanga weebale nnyo ke kabbiro y'ensonga lwaki tulina obubbiro mu Buganda mu nnono zaffe nti bwe baba banoonya ab'emmamba gwe bagambe nti ndi wa Lugavu enze kaakati oba ndi wa Muguya n'erinnya ng'okyusa ndi wa Muguya nsi siri wa Mmamba naye ebintawaana bwe giggwa ng'ovaayo nti nze ndi wa Mmamba gwe mulaba kakoboza newankubadde akabbiro kange Muguya ke mbaddemu naye ndi wa Mmamba okitegeera tulina okuvaayo ekiseera kijja kutuuka tuveeyo bwe tuti mu bubbiro gye tubadde buli omu avayaga nti nze saali wa NRM nebbirayo bwebbisi kaali kabbiro n'ebyobufuzi birimu obubbiro era bangi bagenda kuva bagambe nze saali wa Nuupu ng'ali mu kabbiro nene wakubadde gwe ekyo kyogeza futwa nkulaba mu kibadde kimala tuli muka abafudde NRM akabbiro kaabwe ate ebyo n'abafudde Nuupu akabbiro ebyabano tebiggwayo mweraba